Wakulennume. Wakulennume wetu tukomye abakatwegattako mwebale nnyo mwebalire ddala tuli n'abavunkanyi tulina Mirembe Debura okuva Buwaga Secondary School ate tulina Seguja Peter oyo naye webuwagga Seguja ova ku kyalo ki yogera ekyalo Seguja ng'oli mugezi mubeeyeera asoboka kijjudde wekijjudde naye Buwaga ne kijjudde balinaanaganye ate era tulina ne Serwadda Ivani nga naye ava Buwaga Secondary School twagala abavunkanyi munywere bw'obeera mu Bbanguliro obeera mu Bbanguliro bwe tunaafuluma eri tunasaaga era naye wano tewali kusaaga kubanga ojja kukola akantu katono nnyo ofiirwa obubonero era okitegedde ofiirwa obubonero kakati kati ndabye ekizibu twagala okwebaza ennyo Modern Drinks kajuisi katuuse naye kyensaasidde kati embwa tenywera kase kakoze atya neteteekanya ejja teteekanya awo owange olw'okulya lusulenga eŋŋanzi era kati n'olw'okunywa bweru kati embwa ekanywereko bosa manyi oyinawo abatulaba ninawo muganda wange Luloni ali awo ekalambi abamu bamanyibo nga ebulenga ku mwenda tavaako omanyi ono atunda entimbe zino ezendaga bifaananyi era ateerako abantu ne balaba weebale nnyo mukulu Luloni atunda TV awo ku mwenda ne abalasangeye mikwano gyaffe mwebale nnyo atula musomesa Buyondo Christopher guli ewa muno erinnya oliwulidde oguli ewa muno tegugobango n'olwekyo nimpa ku muggo kulidde dda waliwo mukyala Nakalungi Aneti ali awo Essumbwe abaako nnyo ate waliwo nono muwala wange Nagawa Bambi kawala kange weebale kulaba weebale kugoberera Wakulennume n'okunyumirwa mwenna ababaako mbatumire saabalamuzi tuwa abatulaba awo munnange siyinza kubuusa maaso okusooka obutatumira mukuumaka era wamubuusa amaaso obeera oli nayagala okuwa wano amani omukyala nali njagala mumujjako mukuwe sayoneeka bazzukulu ba Semyoni balagadde mwenna twetekera olunaku lwaffe olw'omukaaga okugenda okujjukira bakitaata baffe okoteekako omukadde mugambe ko Bugembe ne mukyala Olama aba etabaaza kulu mwebale kwagala Olama amanyi Oluganda okufa obufi kale bwekubanga bwe gutyo nze kantandikire Bungereza ikyasemuteko nkubuuzizaako nnyo weebale puroguramu Wakulennume ennaku zino bagamba nti oli mazima wanvu kusuza kumpagi nga mutwalo asabagala Kimule Boston weebale nnyo weebalire ddala waliwo muzzukulu wa Kisingiri gwe naade naye jjo muzzukulu wa Kisingiri mu biru nkubuuzizaako nnyo waali awo ku Kabaka Njagala Road nabadde nnyumyako naye ebyafaayo bya Kisingiri n'agamba nti puroguramu eno bukyanga azaalibwa tagirabanga mu biru tukubuuzizaako nnyo ne Jjajja Nankere Jjajja Nankere batusuubiza ettu Wakulennume omutaka Kanoonya ntutumba mumanyi bulungi mukwano gwange essaawa yonna batuuka mu Bbanguliro wano Jjajja tweyanziza nnyo tweyanziza omutaka Jjajja omutaka Gunju naye ayinza okujja ayinza buyinza omutaka teyandiyinza buyinza twagala mutaka ayinza Nankere yajja ate kati ekiba bwe kityo nze nteesa ati abataka bonna bandize naye benkakasa kati abajja omutaka Kayiira omutaka Nankere ajja ate jjukira bwakabawa ettaka webanjogera ensangi zino bayibu eri waggulu awo wonna bwekityo bwe tufaanana fe tubalindiridde butereevu kakati Ssaalongo Kirembeka omanyi akuwaguwa teri kintu omuntu okuwa wano ku TV oyogera ekigambo waliwo abakiyita ekyokusaaga ama Ssaalongo jangu bweko kyogamba naye nga tubeebaza mwenna abatulaba Delta TV
ffe weetuli okubaweereza ekisinga obulungi tukola butassa mukka butassa mwoyo okulwana okulaba ng'ekisinga obulungi kyetubawa kwe Ssaalongo Kirembeka. Abalabi ba Delta TV abalungi tubalamusizzaako mwebale kugoberera pulogulaamu eno mwebale kugiraba mwebale nakudduka ku mirimo gyammwe mugende mu live pulogulaamu yaffe eno Wakulennume. Awo nno nze nja kwebaza omukulu yatandika TV eno omukulu Augusta Ntake sebo taata webale nnyo webalire ddala ate era neebaza omukulu Lusiba ye chairman wa pulogulaamu eno ate nga muganda wange nze siri mukulu ndi Ssaalongo saawa sa Nnaalongo abalongo nina Nnaalongo eyo bazaala nga bweza sebo kyandibadde kinyuma nnyo ate n'otugamba mukulu munnange ate mukulu munnange nawe sebo nange ndi Ssaalongo ali mutuwambye so kukaboozaako nga tugenda waggulu bana nyongera okwebaza abavunkanyi mwebale nnyo mwebalire ddala kutindiga ngendo ne mujja ne muwetaba mu pulogulaamu eno temuggwamu maanyi mugendera awo manyi mujja kola ki mujja kuwangula ebirabo bingi mubiwulidde anaawangula ekyokubiri ekyokusatu n'ekyokuna mubikoze eki era neebaza ababagoberedde basaponsa bonna abali eyo naye nga ekikulu mu byonna nti tukyetaaga obuyambi eri abo bonna abalikaki abali eyo ne bannaffe abatusuubiza mukole ki mutuukirize kuba mmanyi mulaba era mugobera mutuukirize muleme kubeera nga bakyefuula. Ekyokusatu nga nyimiridde wano nze nategeeza butegeeza abalabi baffe abali eyo mugobere pulogulaamu eno kubanga mmanyi ekintu kino mugenda kuba bawanguzi mu luvunkano olusembayo olunaabeera welunaaba luli waliwo ebibuuzo ebigenda okubuuzibwa mu abali eyo era mwetegeke mugoberere mmanyi mugoberera ekirabo bwekiri ekyabagoberera awamu n'abalaba Delta TV so mugoberere pulogulaamu eno ate mulabe Delta TV kubanga TV yaffe era yetaddewo olulimi Oluganda so n'abalina abaana nze mbadde nteesa buteesa abasajja bano bemulaba mu Bbanguliro basobola Oluganda era musobola okubayita newaka bakola ki bateekawo Ebbanguliro era Abaganda mwenna abali eyo nze mbakubiza bukubiza naddala nga abataka abantu bano mubatunulemu kubanga basudde olulimi lwaffe oluki Oluganda nga bwe tugamba nti Buganda ku ntikko ne Katikkiro wamu naye yandibadde yeetaba mu Bbanguliro netumulabako wano netumulabako awo nno nze ndi muzzukulu wa Nakirembeka neddira mutima omusaji jjajja Nakirembeka sikusinkanangako naye nkwetaaga mu Bbanguliro ate omusajja omukulu Lusiba ye mwogezi ate nga ye munnamawulire waffe so mukulu obubaka obugende obutuusi wajjajja Nakirembeka amiina sebo era sijja kwogera bingi wabula nze mbagamba bugambi nti Delta TV tukole ki ate mweyongere giraba kale tweyanzege oyo Ssaalongo Kirembeka kati gwe omulabi naawe olina ekirabo mu Bbanguliro essaawa yonna Ssaalongo ajja kikutegeeza nti omulabi anaawangula empaka zino ekirabo kye kino kyalina kakati obwedda mbagamba nti mubuulizi tali ebigambo bye mubuulizi katumuwe eddakiika bbiri naye ng'ekikulu atukakase nakati azze kubanga kyolina kyogaba abebuwagga balimi balima nakati nabugga kati mubuulizi kajja atubuuzeeko ensonga lwaki mubuulizi mu nsonga eno ekijjoloto kino ekyebuwagga eyakiwomamu omutwe era oba oliawo singa si abavunkanyi betulina kati singa tebakola ki naye nze ekikulu ndi ku nakati kale mubuulizi abesese tebatuleetera ebinazi Katonda waffe agulumizibwe era atenderezebwe nga mwanga gonna gamusinzenga. Buyonda Habari Thomas omuganda wa jjajja muzukulu wa Kabazzi taata yasenga Singo ate jjajja n'abugerere bugerere olwaleero enkokola zizze nga ze zinkulembedde muzukulu wa Kabazzi ompomedde enjawulo eriwo ayiseewo enjawulo eriwo ebuwagga
nabisanze nno wano byankoledde Katonda kyakuwadde togaana wagga tuli balimi banva nakati bugga jjobyo buli ekizaamu omusaayi ekire ky'enkuba tekitukkiriza kulituusa wano kubanga tuyise ku mwalo katosi ate baganya okututa kozo omwaka okujogera kwetaba muwakule weewaawo jasanyuka okulaba tomuwire ebisoko binyanyagiza obuwomi bw'oluganda tebuggwa era bulinga ppeera lya ku kkubo n'ekimuli bakikebera awo asaba tukkiriziganya abannabuwagga mwenna nsanyuse nnyo tiimu eno banga eri wano nga eno mikono gyange nja kusanyuka nnyo nga tv huufa ekyapa n'ebinaagenderako abaweza agenda kutwala bannajjo yatutte babiri nereera atwala babiri enjawulo eriwo ndi munnabyamizannyo ateekateeka tonamenti ez'enjawulo kane bano njagala mbateekete tonamenti eyaabwe ey'enjawulo mbagambe nange anaakoona ku kyapa ne bw'anaaba wakubiri ngenda mumuteerayo ekirabo ekiki kubano yetonamenti gyembawadde bebuwagga akwata ku kyokubiri oba ekisooka nange mbasinse mu tonamenti eyaabwe nja kusanyuka nnyo nga bannabuwagga mwenna mutumbula Delta TV nja kusanyuka nnyo nga oluganda tulwongedde amaanyi tekiwooma nga luganda eyali akunnaka bululu kunnakamaali nga tubakomba ku mmere yambidde ddala oli muganda ennaku teziggwayo ebiseera bigere mukama yebazibu naye olwaleero lwakabazi yazze kuwomesa luganda omusajja avaamu ebisoko ebbuga balirensi bwoba wakusula wano wakiriwo n'oligaaya ate nalifumbira naye ekirungi teritta wakiri tujja ddi kuwaako eriryo oligaayi bugaaya ate olaba bagaaya makoola mwensi tugiryako makoola ngaoluba luli luti kale tweyanzanye tweyanzege mubulizi webale nnyo webalire ddala twagala okwebaza buli muntu esaawa enaatulaba abali mu ddiiro lyammwe njagala okubuuza ku muwala wange mama Tracy oli otya webale nnyo okubeera ng'olaba puroguramu Wakulennume n'abantu abalala mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala waliwo bannaffe abali ekabonga awo Kisamba webale nnyo okubeera ng'esaawa eno kati naye ali mu Bbanguliro era buli ali mu Bbanguliro waliwo Sengana Suna Joyce nawe manyi oli awo laba mwebale nnyo mwebale n'abalala mwenna abalaba kati ffe tetulina kye tuyinza kubawo okujjako batumirako manyi kyolina kyogaba muwuliza atuwadde nakati ffe tulina budde wano kubatumirako mwebale nnyo okubeera nti mukola ki nti mutulaba kakati mu kiseera kino tugende mu kabiga kuyingira akabiga tugende mu kabiga tugende mu kabiga yeyategwa ogw'ekyaya tugende mu kabiga kano ke kabega k'ebbanguliro lya Wakulennume bw'omala okuziteeka wate ng'olondako gy'oyagala kano ke kabega k'ebbanguliro lya Wakulennume ebibuuzo kennyini ebibuuzo nakuyisiza bulungi luli kale enjaji engeri gye yaziyise enzagi yazanyidde mu kibuuzo nempulira essanyu weze banna nemukola entya nemukola bwentyo nomuwa ekimusaana wulira kino mpaka baka eyaddirira naddangira kabaka eyaddirira naddangira ekibuuzo lino kikibuuza omulundi ogwokusatu mu Bbanguliro ery'enjawulo bw'ona okigwa ojja kuba onkoze bubi nnyo kikomyewo ogwokusatu kabaka eyaddirira naddangira ye kabaka Wakulennume takusiba namusiba emeka bambi Muteesa 1 Muteesa omuberyeberye owaye ng'otuuyaniridde onoomalako kabaka Wakulennume akute nyenyaamu ku mutwe bwoti tulabe kunyenyaawo kabaka bimutunuza nakima akawano anti kabaka kintu kale bw'abanga kabaka kintu abeebuwagga onoobategeeza nti wagezezzaako oye kabaka kiwanuka mukulu kiganye obadde omumanyi kale weebale naye ekyo kiveeko kubanga n'enviiri bw'onoozitakula zinaafaanana nga ze lutaasanyiridde ng'ojja naye nywera wulira kino omutombuzi
akatonyeze nze buli lwe ndabanga otunula waggulu nga nkwata ekibuuzo ekirala kuba mba ndabira ddala ekyo kimaze okyanukula omutombuzi kale masito n'omunnyonnyola Ssaalongo lusiba mukulu kiganyi omutombuzi erundwa wa mumwa ndaba nakyo obadde okimanyi naye wulira kino kiri kiveeko ekikere kyabuuse mu nsuwabe cupa nedda teeka omuzinda omutwe gwabuuse mu nsuwabwe no ekikere kyabuuse mu nsuwabwe nziramu okukulabula bw'onoddamu n'okozesa ekigambo eky'Olungereza kyonna mu Bbanguliro tugenda kugoba mu Bbanguliro lya Wakulennume. Kakati nkubuuza ekikere kyabuuse mu nsuwabe wecupya nedda ekikere kyabuuse mu nsuwabe Peter weesekere kubanga naawe olulwe lujjaukako ate onooseka gw'oli mu Bbanguliro kati seka ekikere kyabuuse mu nsuwabe wecupa kale kiganye mbadde njagala ŋŋambe nti ekikere ono kimufulunze bwecopa bwe kiba nga kibuuga bwecopa kano ke kabeka k'ebbanguliro lya Wakulennume. naye wuliriza kino bw'onoogwa kino nja kwewuunya kaggo wa Buganda omuberyeberye yabeeranga nnono mu busujju okutuuka Bemba lwe yawangulwa abaffe bwe yava e Busujju yazimba wa kaggo wa Buganda we yava e Busujju yazimba embuya jjukira ekibuuzo kino ne mu kijjoloto kyaliyo kale kaggo wa Buganda yazimba kawempe obubonero butaano mulembe nyingire Bbanguliro tuli mu kabiga mpulira n'eyo yonna bakkubira engalo simanyi oba olina be wazze nabo nga bamubbanga kuba simanyi engalo gye ziva naye mpulira zivuga okufa obubi kale mirembe bw'obanga oleese ebbaasa eno sooka oddeyo otule omulabi wa Delta TV omulungi olwakadde njagala okwebaza kasooka tuwumulemu katono nnyo tukomewo ate tugende mu maaso Wakulennume